إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أبرغانته تيونغرين مسومو غفه نتواغا تلابي ku makanatul usra fil islam, ekifo kya famire ey'obusilamu, famire mu busilamu, ekifo kya famire mu busilamu, dini y'obusilamu kiri kitya, oba amaka ekifo kyagwo mu dini y'obusilamu. Ddala obusilamu bwayogera n'okusomesa ku maka n'egye galina okubeeramu kituufu, era gagaziyawo nnyo ne gannyonnyola ebintu bingi by'otagenda kusingana mu nzikiriza ndala nnyo. Kyekirina okusooka okumanya ebintu bino wammanga nti okufaayo kw'eddiini y'obusiraamu ku maka kweyolekera mu bintu bino wammanga. Kisooka, أكد الإسلام على مبدأ الزواج وتكوين الأسرة وجاء لها من أجل الأعمال ومن سنن المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإسلام بواكو بيرزو كبيرانغا family ebeerawo, amaka gabeerawo. Ragaba wa akada, ensonga ne bugifuulanga nywevu, si yakusaagiramu na kubalaata nti abantu baveeyo bajja bagambe nti nze bannaye nze bwasinga bwenjagala. Nedda, akaseera katuuseko okubeera nga olina okufumbirwa n'obusobozi we buli, naye omuntu okubeera nga yafuna obusobozi naye nga tayagala kubeera nga awasa, tolina kumufuna musaba era oteekawo amakubo aganoonya. Gayinza okulwawo, gayinza okwanguwa, naye nga teekawo amakubo, toweesolayo ogwa naggamba. Era obusiraamu mu kubeera nga bwakiragira era bwakubiriza abalina abawala bayanguyirize kuba n'abasajja abazze okubeera nga babawasa. So omuntu nti omusajja azze mu famireyo akusaba muwala we abeere nga amutwala amuwase, n'omukalubiriza magamba muwala wange utayita nte 10 tomujjaawo. Kati kitegeeza kati ate abamu bakola ensobi, n'agamba omwana we togenda mujjaawo kujja nga aleese ebintu bingi n'amusalira, kyokka nga ate omulenzi badde ebbayi ne beegatta ne beeyendako. Kati kitegeeza omukyala bagenda nga talina value eri ey'amaanyi. Bo bano batuwala kuba nti bamututte mu butongole naye nga obwerere bwe yabutadda. Kati ffe tukkiriza mu nzikiriza egamba nti sex yenna ayina kuba inside the marriage. Outside the marriage buba bwenzi. Kyovala nti obusiraamu bwagamba okwanguyiriza abayingira obufumbo banguyirize, tebabakaluubiriza. أعطى الإسلام كل فرد من أفراد الأسرة كامل الاحترام سواء كان ذكر أو أنثى. الإسلام بواوا ekitiibwa buli muntu yenna, kabeere mukyala oba musajja. Era obuvunaanyizibwa omusajja bwaba bumuwa abeere nga okulabirira ewaka, ne maama okubeera nga afaayo okulabirira abaana ewaka. 3. حرص الإسلام على غرس مبدأ التقدير والاحترام للآباء والأمهات والقيام برعايتهم وطاعة أمرهم إلى الممات. Era obusiraamu bwava okulaba nti omukyala awe ekitiibwa omusajja, n'omusajja wange ali n'omukyala we mu bulungi. Ebyo bintu bibiri singa abantu babitegeera nabiteeka mu nkola, falaah okwesiima mu bufumbo bwabwe kuba kujja.
Allah n'okubeeranga abaana bano bawe ekitiibwa bazadde baabwe. Allah agamba Qur'an ekitiibwa agamba waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah yasalawo n'alamula nti tewali kisiza mu butuufu alla ta'budu illa, tetusinze ekintu kyonna n'okukisaba kyo nga tusaba Allah yekka. Kusaba Allah kujewo, okusaba obulwadde buveewo saba Allah, oyagala bugagga saba Allah, oyagala mikisa saba Allah. Tugende wabalaguzi na mpewo za kika na mizimu n'ebirala edda. Nekira wabil walidaini ihsana, n'okuyisa obulungi abakadde ababiri emma bwe bali omu bonna oba omukubo naye baafa era nabo omuntu abayisa obulungi biddu'a lahum, okubasabira eyo gye lugendo lwe baatandika n'ebirala. أمر بحفظ حقوق الأبناء والبنات ووجوب العدل بينهم في النفقة والأمور الظاهرة. Bisiramu era wagamba nti obwenkanya bulina okubaawo mu kulera abaana bano, kuba abazadde abamu yesikituufu mu kulera kwabwe abaana beekuubira sayidi ne balyazaamaanyi abaana abamu nga bakigenderedde naye singa baddewo obwetaavu. For example, omwana omukulu ali mu university yeetaaga ka school fees akawerako, ate ono ali mu secondary tekina buzibu, naye ate okusosola okugenderedde okwo obusiraamu bwatugamba fattakullah wa'dilu baina awladikum, muti Allah mwenkanyenkanye kyenkanyi, mweyise bulungi mubalere abaana bammwe kyenkanyi nga tewalina omugwe musinzizaako. Ekirala faradwa ala almuslimu silata arrahim, obusiraamu bwateekawo abaana bayinga oluganda nga babazaala, bava mu maama ne taata, oba bava mu taata bava mu maama, oluganda olwo balukuume. N'abooluganda abeewalala senga, taata omuto, anko, bonna babeere nga bayungibwa. Teweyisa bubi ku bantu abo, tobaddangamu wadde okubabogolera. Akuyisiza bubi gwe muyise bulungi, towoolera mu neeyisa eyo, kubanga oyinza okubeera nga ojja kuserera ate oyitewo olyaza amaanyi omuntu oyo. Kale ebyo nno bikulu okubeera nga tubimanya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bitwejjukanyiza era abiteeke emirimu gyaffe emirungi, abiteeke ku minzaani emirimu gyaffe emirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.